watatufacha mgamiti mukama njukire nakuziri wenakunoni eko omutima gwange byonna nabikolera bwansi w'okwagala aye katonda wange omulungi nzikiriza olwaleero nti ndiwo kubanga ggwe siriwo lwa kintu kyonna ndiwo okubeera ggwe ogambe nti omwoyo wa mukama ndi mu kifo kino nga nsinza mu kifo kino nga ndi mu sserinnya lyo manyi nti ennaku yange esusse okubeera ennene naye oli katonda asangula amaziga gaba abaweddemu essuubi so nozze mu maaso go mukama olwaleero nzikiriza n'omutima gwange kyongenda kutandika omulimu omujja bulamu bwange olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo waffe Jehova. Waliwo omuyimbi yalimba akalimba akasinza nti ne bwemba nkaaba kaba lwakubeeramu nga mpeddemu essuubi nzikiriza nja kubeerawo kubanga gw'oli nange. Ebintu bino byenjogerako bya ddala. Waliwo ekiseera nga omanyi okusaba naye nga buli ssala gy'osaba olaba teyana. Waliwo ekiseera ekisobola okubeerambulako kino ekiseera Yobu yakirimuuko. Bayibuli egamba Yobu yali mukwano gwa Katonda era nga Yobu alinnya ne Mukama. Yobu teyali kabona, Yobu teyali musumba, yali muntu akuŋŋaana mu kifo ekyakulemerwanga abalala. Naye Bayibuli egamba nti olunaku lumu yagwako ebizibu n'alwala endwadde nga nnyingi ku bulamu bwe. Bayibuli egamba nti yakaaba yasinga n'akolimira n'olunaku lwe yazaalibwa. Ng'awulira obulumi bumususseeko. Ye n'ategeera nti byonna tebisobola kuteekawo ky'ayagala. Yakakala mu mmeeme ye n'alindira okubeerawo kwa Katonda. Wakati w'ebizibu bye waliwo ansa ng'owummudde. Ng'osabye mu by'owuliro oli. Omubi sitaani ng'akulumbye. Gono n'amanyi gogo n'agageze. Laba osabye mu by'owuliro oli. Akana kama yayamba. Ng'osabye. Nonya kiza tulibona ngayo. Ati waliwo ekiseera bw'onoonyesa emikwano okuyamba mu kizibu ky'olina naye nga buli mukwano gw'osisinkana talina ansa ya kizibu kyo. Waliwo obulumi obufaanaganako obw'okuzaala. Haleluya. Waliwo pain nga tewali asobola gikugyamu ng'olina okkirizanga ggwe okwejjamu ekyo ekizibu. Manyiyo pain emu tembangako ne baginyumiza. Singa ebiro by'okuzaala bituuka ku mukazi ne bw'oba olina emikwano kumi tewali akwetikira pain yo. Alo singa sizoni eyo nga mbulizi esatu bagamba nti buli kintu kirina ekiseera. Ekiseera ekyo ne kituuka mu bulamu n'omwami bwakwagala atandika okulaba obulabi. Abooluganda abali bano njagala mutegeera ekigambo kino. Omuntu akusaasira tajjaawo kiri mu bulamu. Bw'obanga olina obulumi busigalawo. Kyovola abazungu bagamba sorry after danger. Omuntu agamba ng'obulabi amaze okutuusaako obulabi. Waliwo okulemererwa mu lugendo lw'otambula. N'ekibuuzo kiri nti gwatudde wano olunaku lwaleero vision ye eriki? Okulesibwako n'amaanyi go obitunuuliza. Ebisu tebalina kuba bigenda kuggwaawo. Nga sinnaba kulokoka waliyo abaali balokose nga bagoba emizimu. Bayibuli gye nsomeraga Yesu ng'agoba emizimu nga mingi n'okusinga ku gye tugoba. Ne ku mulembe guno tugoba emizimu kitegeeza tewalina kuba kugenda kukyanga tewaliwo mizimu. Bwe kibanga tekiriggwaawo n'ebizibu tebisobola kuggwangulamu. Waliwo ebintu by'olina okwetegeerera. Waliwo ekiseera ng'amasiga gali bulamu nga ne bw'ogabulira omulala tajja kukaabirako. Ako gago
Kyokola Bayibuli egamba nti buli muntu weetikka omusalaba gwo. Weetikka okusinziira ku vision yo n'ekyoyagala okubeera ekyo. Abaana, ensi gye tulimu tewali lunaku lugenda kukya ng'olina mukwano gwo owannamaddala. Kubanga yali mukwano gwa Yesu Kristo, bagamba yali ayitibwa Yuda, yabeeranga mu kifuba kye, yalyanga naye. Mu bantu bonna Yesu be yayina, kyewuunyisa Yuda yali akwata sente. Kubanga Yesu yali ategedde Yuda nti omutima gwe gwagala nnyo sente, n'asalawo n'amukwasa ensawo. Era lwaki ensawo nga temuliimu nga yeetaaga ezisinga ku ze babawa bulijjo. Omubi Sitaani ng'akulumbye lw'amaanyi go, ng'osabye muli owulira okoye, Yesu ayamba. Omubi waliwo ekiseera wenyimirira nga mbuulira enjiri, ekiseera wenyimirira nga njogera ku Kristo, nentunuulira omuwendo gw'abantu bameka be natambulanga nabo, nentunuulira olwaliyo ne beetambula nabo, nemanya ekintu kiri kimu olugendo luwanvu. Anakulejo waliwo omukyalo bwe yankuyidde essimu, yali musumba bali batukulembera mu kyaki gye nali ng'asomesa ng'abuulira enjiri. Yankuyidde essimu n'agamba, Eric oli otya? Ne mugamba gye nambuuza okyaweereza? Ne mugamba ye. Kyewuunya n'agamba ojja kujja neekasanga kyombuuzeeko. Nze by'obuweeza byagaana. Vision ye yeyina okwongerayo mu kyolimu. Nziramu ekigambo kino by'ogenda okuyitamu waliwo gye tutegeerera kuyamba, ng'ekigenda okuyamba kwe kwolesebwa kw'olina obunene bwako obuli mu ggwe bwe bugenda okusuubulumya ku balala, ekigenda okuleetera okubeera ow'enjawulo ku balala ye vision yo.